Yo, this is Rampant Killer already, the Musibi omuti abalungi abeekuumire ku page kansuubire nti musibi bulungi olunaku olwaleero mbaanirizaako omukadde kano kennyana era kuba nga atandika n'entiisa eyagudde ku kyalo Buyinja mu ggombolola y'e Katabe wali eri mu Nkumba mu disitulikiti y'e Wakiso. Abatuuze be bagudde ku mulambo gwa Roland Byamugisha ng'ono yabadde mukuumi w'ekifo ekimu ekikuumirwamu ebidduka. Yattiddwa wabula ng'ate ne boodabooda 5 ezimu ku ezo ze yabadde akuuma zasangiddwa nga zibbiddwa. Poliisi yagenze maaso okuba nga teetuuka mu kifo kino n'etwala omulambo okwongera okuba nga ate gwekebejjebwa oba oliawo n'okunoonyereza ki kyennyini ekyaviiriddeko ettemu lino n'abaalikoze nga bwe kugenda mu maaso. Omuliro ogutannategeerekeka gwe gwavudde gukutte ekisulo ky'abayizi ku ssomero lya St John's SS Muduma mu disitulikiti y'e Mpigi era ebintu bya bukadde na bukadde ne bitokomoka. Omuliro guno tegulina muyizi yadde n'omu gwakosezza kubanga gwagenze okukwata ng'abayizi bagenze kusoma ku makya kyewandiise morning prep. Enkyukakyuka nnyingi zikyagendera ddala mu maaso kubanga ate ziteesebwako zikolebwe mu minisitule y'ebyenjigiriza olwo nno abayizi eno wansi bakyusibwemukko mu ngeri emu oba endala era ng'ezimu ku zo eziri mu luvuvumo ezoogerwako nti singa omuyizi agwa siniya ey'okuna omuyizi oyo taddamu buzze siniya yakuna yokka wabula mbu kiteesebwako asobole okuba nga ate addayo mu siniya esooka atandike afresh ate paka lwanaatuuka mu siniya ey'okuna bujja. Weewaawo kino kigambibwa nti abasinga bagenda maaso okuba nga ate bakikubako empawa omwana okumala emyaka 8 mirambirira ng'ali just mu O-level. Bino tebigenda kutamisa baana kusoma. So nga ate ennyonyi egudde mu mazzi era ng'eno ebaddemu abantu 2 weewaawo bagiddwamu nga balamu era nga abatuuze abadduukiridde bagenze maaso okuba nga ate batunnyonnyola embeera ebaddewo. Ennyonyi yiiyo eva okugwa mu mazzi naye mbaddemu 2 bonna babaggyemu balamu, omuwala n'omusajja waako bonna balamu baabo ndoza mubalaba mu yunifoomu baabo babaggyemu bajja balamu tewali afunye obuzibu naye ennyonyi yeeweddewo. Banange bya ddala si bya kunoonya kontenti si bya kunoonya likes, ennyonyi yiiyo egudde mu mazzi yiiyo ennyonyi naye amaato gagenze bataasa. Lwaki mupangulula ebintu by'abandi? Ani ayagala oyingirayo? Bo makya makiba mujja kukwatira bwereere omuli mami. Lwaki mupangulula ebintu by'abandi? Ani ayagala oyingirayo? Bo makya makiba mujja kukwatira bwereere omuli mami. So nga ate yo poliisi y'e Kakiri ekakasizza nga bwe yakutte abavubuka awera ku ddala 20 nga bano babadde batigomya abatuuze ku kyalo mu bikolwa eby'obubbi n'ebyefaananyirizako ebityo. Okukwatibwa kwabwe kwavudde ku munnaabwe omu eyamenye emmotoka ya Fande nga tamanyi nti ya Fande n'abbamu essimu era ng'essimu eno bafande kwe basinzidde okuba nga ate batrackinga ne bamugwako era ng'ono yegenze maaso okuba nga ate alonkooma banne abalala bwe babadde bakakkalabya emirimu gyabwe okukakana ng'ekigaali kinywedde abawerako ddala 20. So nga ate omusumba amanyiddwa nga Solomon Male avudde bw'atyo n'asaba Paalamenti eggyewo omusango gw'okuwasa omuntu omulala singa omuntu aba yafumbirwa dda. Ono asabye wabeewo ennongoosereza mu bbago ly'obufumbo omusajja akkirizibwa okuwasa abakyala abasukka mu omu okusinziira ku musumba. Kino kijja kuyamba okuggyawo obweraliikirivu mu bakyala abeeyiwa mu masinzizo nga basaba Omukama okubafunira abaagalwa. Abasajja mweyagadde. So nga ate mawulire gaffe amalala agaliwo gagamba nti Dr. Kasimu Nakibinge yasika kungulu ennaku eziyise mabega yafubutula omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga n'akabinja ke bwe baali bagenza okuba nga tebamulambulako amangu ddala nga yakafiirwa maama we. Kigambibwa nti Mpuuga yeesitula ng'awerekeddwako omukulu amanyiddwa nga Mike Mabike, Henry Lubowa, Samuel Lubega Mukaaku n'abalala bagende babeere nga ate balambula
bakola kuki kumulangira wabula mbu ono teyabaganya kusukka wadde geeti era nga baali bamwetikidde ebintu naye kigambibwa Mpuuga yakwata amasimu n'akubira abantu be bamanyi abali mu bitundu awo ab'amaanyi bamuyambeko beegayirire omulangira amukkiriza okuyingira wabula nga yakola ki yagaana n'ategeeza nti tebasoose kumutegeezaako bwe babadde beesitula okuva gye bali okugenda mu maka ge okumukyalira so nga ate era nga bamaze okugenda kigambibwa mbu yagenda maaso okuba nga ategeeza nti ekyabalemesa oba ekyabaganyisa okuyingira yakitegeera nti Mpuuga ayina biruubirirwa bye birala bya bufuzi ensonga lwaki yali yeesitudde okuba nga ate amukyalira wabula nga okukyala kwe kwali tekuva ku ntobo ya mutima gwe. So nga ate ekitongole ky'amakomera kigenze maaso okuba nga tekisambaga ebyogerwa nti munnabyabufuzi Dr. Kizza Besigye yaziba emmere era takyalya ng'alaga obutali bumativu ku ky'okutwalibwa mu kkooti z'abantu ba bulijjo nga kkooti ensukkulumu bwe yalagira. Omwogezi w'ekitongole kino amanyiddwa nga Frank Baine ategeezezza nti Besigye aliira ddala era nga ebyokugamba nti tali bulungi ebyo naye awulira biwulire kubanga bamwekebejja buli kaseera era n'ebyokugamba nti talya mmere yagizira yandiba nga yabitandise lunaku lwaleero. So nga ate waliwo afande agenze maaso okuba nga ate atulaga ku ofiisi z'eggombolola gy'awangalira wabula nga ate zibadde zikwasa ennaku. My friends, I'm now at the office. Are you seeing that office at the background? That is the Gombolola. Muzeyi at the Gombolola. That Muzeyi is the caretaker. Muzeyi Asahan. Muzeyi is the caretaker of the Gombolola. We are here now ready to work. So nga ate bo ab'ebyokwerinda ku kibiina kya National Unity Platform waliri ku kitebe kyabwe kisangibwe Makerere Kavule bakutte abantu babiri ababadde babeerimbisiemu ng'abantu ba bulijjo era ng'abantu baabwe wabula ng'ate bano babadde bazze kubaketta. Surveillance of NUP officers by intelligence officers until remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano batubeeramu buli lunaku so ze kikulu kukulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola byobonga bwe bakola so mbadde nsaba akireewo omusajja ono mu escorting afulume naye sebo toda kujja wano ku ofiisi yaffe okiwulira genda tofaayo ndowooza olaba era surveillance of NUP officers by intelligence officers until remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano batubeeramu buli lunaku so ze kikulu kukulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola byobonga bwe bakola so mbadde nsaba akireewo omusajja ono mu escorting afulume naye sebo toda kujja wano ku ofiisi yaffe okiwulira genda tofaayo ndowooza olaba era surveillance of NUP officers by intelligence officers until remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano batubeeramu buli lunaku so ze kikulu kukulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola Y'omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga yavuddeyo bw'ati n'ategeeza eggwanga nti ekifo ky'okubeera omubaka wa Kawempe North kigwana bavubuka nga ye so si bakadde nga Nalukoola. So nga ate agali mu nkubo gagamba mbu omukyala Shakira ye naye ayagala kuvuganya ku ntebe y'omubaka omukyala ow'ekibuga Kampala. So nga ate Honorable Geoffrey Rutaya Valentine Muba naye ngono yavuddeyo okuba nga ate ayogera ku mbeera ya Grace Kana gye yeeyisaamu ensangi zino. Ono yategeezezza bannayuganda nti ffe Grace Kana gwe tulaba ow'essaawa eno talina njawulo ne Grace Kana omukadde ye gwe yanakyalwenga mu music industry. Agamba nti bo baabikangako bubisi ebimu ne babisirikira ne butabyogera nsi kubitegeera naye nga Grace Kana kuva dda teyali mukyala muki mwangu baatambula butambuzi naye ng'omwana gwe baali bakola ki baagala mu mbeera eyo naye nti bagezaako kumubuulirira naye ne birema akyuka aterere mu layini ne bigaana. So oyo Grace Kana gw'olaba y'oyo Grace Kana omutuufu bw'atyo bw'ali.
Yo famire y'omugenzi Paul Kafero ayongedde okuba nga ateetabukira omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujo nga bano bagamba nti tebamuwangako olukusa oba tasabangako olukusa kuddamu luyimba lwa mugenzi era bwe bati bagenze maaso okuba nga ate bamukuba mu mbuga z'amateeka ne bamulagira oluyimba aldiritinge ku mikutu migattabantu yonna gye yaluteeka gy'alufunirako ssente agende mu maaso okuba nga tetaddamu kuluyimba wantu wonna oba okitegedde. So ensonga zino zize zibeera mu mawulire enfunda eziwera naye nga ziri on and off, so bakomyewo nateera ne bagenda maaso okuba nga bategeeza ensonga eyo bwe batyo. Ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bianca ye Pius naye nga yeekazaako erya Bianca era nga byeyekola byakiwala wadde nga ye mulenzi obutonde bwe era nga kino kiraliikiriza abazadde bangi ne bakoola bekikwatako okubanga omwana ono bamujja ku mutimbagano bwe batyo bamukwatireko asobole okuba nga akula ng'omwana era omulenzi atuukiridde. Ekyo omukulu amanyiddwa nga Balamu yakikola n'ategeeza nti omwana ono agenda kuba nga ate atwalibwa asome ebyekirenzi aleme kuba nga addamu kubikola era ne bamusuubiza nti singa addamu n'alabikirako ku TikTok tajja kuba nga ate akyagala. Naye ono yavuddeyo nateera yazze nankuba mpya era ng'eyo vidiyo gyasookedde ddala okukola bukyanga abula ku maaso gammwe. Ono yategeezezza nti basale gye bamusuubiza yali mpewo so bamumalira budde kaakomewo ye akole ebyo byawulira nti byakola ki byayagala ate tayagala kulaba akola ki amukuba ku mukono. Batiktokers bangi bazze bakola videos nga zirabula omukyala amanyiddwa nga Sheila Price wamu n'omukulu amanyiddwa nga Chicken okubeera abeegendereza nga babagamba nti okusinziira ku lugambo lwe bawa ku TikTok bamazeeko aba TV emirimu bafuna obulango bakola kino na kino balinnye ku nnyonyi ne babagamba babeere beegendeza gye batambulira ne gye bakolera ebintu byabwe. Wabula Sheila Price avuddeyo n'agamba nti bingi bye mutamanyi era ngono agenze maaso okuba nga ate atubagulizaako ku biki bye yayitamu oba biki ebyamutuukako because of lugambo. Mulaba ekitanda ekyo mujjukira bulungi ekitanda kyange mukijjukira ekitanda ekyo bajja ne wookye wange mu kwokye wange tulina agreement gye twatuukako n'omuntu munene n'ebyalina kubanga bya media era bwe tutaabituukako gayo ono yali straight nnyo n'angamba Sheila, I'm going to teach you a lesson. Era n'olunaku olwo ennyumba ruumu eyo okukwata omuliro yankubira essimu era nesigala nga munyonyola ne mugamba nti bwe byonna bizannye naye tuzannyira ku Blackman. Ekifaananyi ekyo mukiraba ekiri bwali butwa era n'omusawo wange nsobola omukubira. It was not food poisoning, bwali butwa bwennyini poison. N'olwekyo bintu bingi bizze bituukawo naye lwakuba nga nze ndi kaliba era omusajja oyo nasigala mugamba ne mugamba gino emizannyo ogenda gizannya naye kositoyingizaamu Blackman ne mugamba togenda kusigaza wadde mwana omulamu n'omu. Manyi lwaki nayogera ekintu ekyo because all of you mukimanyi nze nawongayo omwoyo gwange lwa mwana okiwulira. Video zino they got me so emotional nti abantu abavunaanyizibwa ku app kuno abasinga babadde batugamba you people should be careful. Tewali kitatuukangako. Chicken yo n'amala yimuka nayeyogera ebyamutuukako. All of you are going to be shocked. Nga tebitutuukako mu nzikiza people we know. N'olwekyo nze nsigala ngamba nze bampita mama Blackman mwala Zainab toyina kyosobola kunkola. The only time I can come out and be a monster okutte ku mwana wange. Era n'ebyo ennyumba temwebuuza lwaki mama Blackman yakyusa ekitanda because when it happened it took me only 2 days okuzaawo buli kimu. 2 days buli kimu kyali kizeewo era ne Farouk Furniture be babireeta bwalina zi video just lwakuba me I keep a circle of people abayina ebyama byange tebabifulumya even my family members n'obutwa bwennyini buli omu yaliwo ate nfe era olwamala okunditoxifyinga wakina biki ne bampa bye bampa nali ngenze nenzira ne nkola ne video
mujukira video gye nakola nga ndi kukanyula n'amaaso gonna galinga agagenda. No, Rachel, siba mbagamba nti you people keep saying politics as a dirty game. No? Wekiri ku media wano kitokota. Ekituyamba nti nno bapresenta bo baba tebabiyingiramu nnyo olwokubanga akasente kaba katono nti nno kimanyi. Eba top. Kiwulira. No, Rachel, nze siba ngamba nti buli yatukoledde video of concern. Badde njagala bagamba nti nebe mutugamba okwewala ewanene we tulina okuliira mwe be careful gye tuliira nze zi 5 stars zonna nziririddemu era ne gye nalira bye nalya yali restaurant eriko n'abakuba ne salute oba nfuna ate nga ndina omuntu amanyikibwa. So you people njagala mbabuulira ekintu kimu nti nze me I cannot protect myself nze ng'omuntu but my job is to protect my son. Obola abantu abasinga bamumanyi bulungi nfuuka empologoma kuwefuuka kwoyo omwana even nga timu nga byomutunulira sibitegeera. Those who know me know me. No, ekyo nyongera okubajukiza nti no bwoba oli mu media wano beings zikisinga okuntasa nti nobody can battle with me spiritually. Tosobola pose if you come physical with me. Kiraba. Alright, yo konsani ya mweyo nanjira banza teri kisitalaba ku mutala guno ate mbaagala nnyo kubanga buli yakoze video ngagamba abaana abo balina okubeera careful bate mwabadde muntu muto bonna abantu bakulu ate bategera ate nga bakirowoozesa kiwulira. Alright, nti sigala mbeeyanza ffe bwe twajja ku media you people are the ones who welcomed us. Ze mwanjagala nnyo ne mundagala ne mu embracing era mukyanjagala ye security gye nsinga okuba nayo naye siiba mbagamba nti nze kenneekuumako kamala. My job is to protect black man. Ebyange byo banzoganya okufa obufi naye nsigala nti nyimiridde nti tomanya era nsigala ebyensi byo tebiggwa amalojja naye nga ye big size akyagendera ddala maaso n'omulimu gwe yeeyama eri omuto amanyiddwa nga Bridget ne famire ye era ngawo ennyumba weetuuse. Thank you so much. Naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Brani Wako yavuddeyo n'alinnyako ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Lily Puzzle yabuuzizza naye mwe kano kaliri kabalabikira bulungi oba kabafaananira bulungi kyekyabadde ekibuuzo kye. So nga ate waliwo omwana muwala yavaayo kemabega eyo naye nga kwolwo yali yeeko moma kakati ku mulundi guno yazze bulambalamba agamba nti abanja Lily Puzzle. Lily Puzzle njagala sente zange nakolera waneno mu Nkudi Festival twateesa bulungi n'okkiriza n'ogamba bulungi ogenda n'enkutemera sente z'ogenda okunsasula n'okkiriza bulungi nendeeta aba Asha 10 abaana 10 imagine netukola emmeeza zo esoka ebintu byali disorganized emmeeza twatetenkanya nga ntetenkanye obutebe nembugula nga mu sente zange okitegera tutuka ekivulu kiwedde nkugamba ompe sente butoyina sente abaana 10 abaana betadde mu transport abamu bava amaganjo abavaawa tukoledde entebe eyo newala imagine abaana babendi ekiro n'osula mabanja nondeka mabanja nsasula ebbanja ate nga twateesa bulungi wano nakubira esimu wadda mu jangu ndabeko nkuwe sente zange then nkugamba nina obekizibu nogana okunsasula okuba nganya okuwaako wali oyagala kundya olekonsasule sente zange zenkoledde zentaddemu amaanyi gonna. Lily Puzzle woba onoonya emirembe mu nsi n'essanyu okusirika omukitaba mu ssiru woba onoonya emirembe n'essanyu mu nsi weereza sente zange ne video nzirina we twakola mu kivulu kyo. Abanyese ne minka mubanyese ne minka abaana baali 10 twateesa bulungi obaani gwe yali naye ne mugamba atuwe like akakadde kamu we kati kokka wanditeesa n'ogamba oba sijja zisobola oba kankuwe zino 5 kitegeera. Imagine here ekiro omwana abendi omuwala n'asula nga atunula teyansasula nayagala okwebakako ali nayagala okuneebakako ojja kukati ogenda kundaba kinaafiya mbadde ensiri zirikidde ebbanga nkweza voice note
So namweza neno voice note temugamba mazima ddala wagana okunsasula manche yanziramu bwensi bwetyo munnange abantu bwe batyoza nze nafunamu ki naye kushoza okola kyogamba n'okwata emutata n'ogamba kanga wono omwana asasula abawala abakola abaana ekisooka baagula empale twateka uniform twateka mu transport tukaname mwali mutandika bantu ekibiina kyange ekya asharing kyali kitandika naye n'ogaana osasula ate n'ondaga nti weekaza ogenda kundaba kimazi oba mwateesanga yakuwa platform ogire okole asharing ofune akatale mwateesa mutya twateesa ssente sandirese kale nemba njagala platform sandirese abo bonna abaana okitegeera kuba bali abaana baali bakusasulwa okitegeera n'oba ompadde platform kijompadde nga tompostinze nga nze okitegeera nedda mukwano ogenda kundaba kimafi kati batakusasula ogenda mukola ki agenda kundaba kimafi so ng'ate oluvannyuma lw'ebigezo bya siniya ey'okuno okudda bannayuganda bangi bavuddeyo nga balaga nti baagala kumanya prom queen ne prom queen aba elite abagira mu nnyonyi kiri kitya byagenze bitya byakoze batya helicopter guy ogamba otataata tulowooza mutwerabidde munnaaye tulinda lwiza wasi nawe zigenda kugira ku nnyonyi taata naye ng'ate bo abaddembe FM bwe batyo bakomyewo officially ku mpewo yes oluvannyuma lwa kabanga nga bali off awo nno mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn waafunidde omukisa jjukira nti ono ku Galaxy baamukwata ku nkoona so y'omu ku abo abafunye emirimu ku Ddembe FM y'omukyala amanyiddwa nga Martha K yavuddeyo n'agamba nti amazima gali nti sirina muntu agenda kuba ng'ate amperekerako mu Nava Grey concert ekyo nno kimenya omutima wabula nga MC Kat yavuddeyo n'amugamba baby don't cry I'm here lwaki okaba nga Zaddy's here okiwulidde ekintu ekyo naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Matovu Joy yavuddeyo n'atusibirira entanda ku lunaku olw'abaagalana luno abalya mulye naye tumujjukire nti buli lw'olya ebitali biramule obisasulira kubanga okulya ekisinga ddala obukulu kwe kutuzaamu obulamu okulya bwe tutalya tulwala tuyinza n'okufa bwetowuliranga kubandiira butafa naye olidde ki okiridde otya okiridde naani lwaki ddala okiridde kubanga jjukira buli lw'olya oba tokyasobola kubizza bw'oba walya ojja kubisasulira bw'oba walya ekyo ekikwambaziddwa oba tokyayinza kukyejjamu oyagala toyagala kijja kulondoola n'abaana bo n'abazzukulu temugamba nti saabalabula alina amagezi ategeere n'abagambye nti Valentine is coming muleeta abaagalwa bammwe ne mugaana okiwulidde naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Isaac yagambye nti kama mpaya ne mpaya I have to wish my veins a happy vals amwyitira his veins okiwulidde yagambye nti my love Jessie it all started like any other day when I met you but little did I know my life was about to change forever. Two souls from different worlds, learning, growing, and slowly becoming one. Through every challenge, every joy, and every tear, you've stood by my side, and for that, I am forever grateful. No words can truly express how much I appreciate you. Thank you for your love, your unwavering support, your care, and your resilience. Thank you for building a strong, God-fearing family within me. Even when times were tough, you never gave up on me. You are my strength, my heart, my veins. Without you, I wouldn't be the man I am today. You are the most beautiful woman in this world, inside and out. Your beauty is unmatched, and your love is the greatest blessing in my life. I know I have hurt you at times, and for that I am always sorry. But one thing I'll never change. My love for you is unshaken, endless, and forever. Nabagambye atalina mwana agenda kweka mwana yekka okiwulidde bw'atyo nawe zikanga gamba nti happy Valentine's Day my love forever and always amen okiwulidde
abalungi bafa birungi kyolina okumanya nti mwana mulenze ye bw'atyo bwe yagenze mu maaso kubanga ate awaana ekibbeeyi kye. Thank you so much Isaac for loving this beautiful soul, and thank you Jesse for loving Isaac. Asimanya simira ddala abaana agamba nti webale byonna okubeera mama w'abaana. So for that reason nammwe kambaagalize ka Valentine akalungi abali eyo. Olunaku luno lwennyini olw'abaagalana, yes, olunaku luno lwa mukwano, omwezi guno actually gwa mukwano. Beautiful soul amanyiddwa nga Akankunda Morena lwe yazaalibwa, era nga muneegatteko twagalizeko maama amazaalibwa amalungi, naye ng'agambye nti alina abantu ab'enkizo bawulira bayagala okusiima, era ng'agambye nti I get this golden chance to appreciate Mr. and Mrs. Takla Naden and Grace Mayanja for the great support they rendered to me during my struggle of getting a visa. A very great thanks goes to them. May the Almighty God bless them abundantly in whatever they are doing. Shalom. Obochulide. So ofunanga yakadde munange osiimanga kwaba bakoledde ebirungi kubanga abeewaayo oba abesaddaaka okuba naffe oba okuyimira naffe mu mbeera ezimu munnange kakati be batono ensangi zino. Happy birthday darling. Thank you for loving PJ. Yes, olunaku lubanyumire. Speaking of Valentine, omukromanyiddwa nga Roger Otis yavuddeyo n'ayisa mukromanyiddwa nga King Saha ne Spice Diana eggaali. Jjukira nti bano baatuyimbidde akayimba k'omuhabbatina ak'olunaku lw'abaagalana, naye nga ono agambye nti bw'akawulira awulira nga ne Valentine ayagala eve ku kalenda kubanga tekayina sensi yenna gwe kakola, tekanyumye mu bufunze, era agamba nti at least addayo n'awuliriza ke baasooka okukola aka best friend wange nti kali much better than this. Naye nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Anne Kansime, jjukira alinayo show, yes, naye ngono yakoze photoshooting ali bwereere era nga ebitundu bye ebyekyama yabiseeko awo ebibalabala biko vegetable. Bino si bibala, bino bi vegetable byabiseeko. Ba social media in-laws banyize banyiivu bagamba bakyala kiki ekibatawaanya, abami nga bino tebabikola nga mususse ne gwe tutasuubira, naye munnange ye mukambwemu amulumba gwaluma amulumba gwaddiza. Yabagambye luno sirumbe ate buno bulamu bwe bwemuba muwabula munoonye be muwabula mugende muwabule famire zammwe, mulina baganda bamwe, mulina abaami bamwe, mulina bakyala bamwe be muba muwa advice zammwe ye mu mwesonyiwe. Oluvannyuma lw'omwana omulenzi w'ekibendo okututegeeza nti kati awezezza weeks 6 nga takomba ku kenge, emyezi giweze 3 nga teyeegatta, ayagala 2025 abeere wanjawulo. Kasuku yavuddeyo n'agamba sabbuuni yo kyamulina kweri. Oluvannyuma lwa Amito okuba nga ate alangirira embaga ye, waliwo social media inde yavuddeyo n'abeera nga ate amuyozaayoza, naye n'amugamba naye Amito, mbadde nkimanyi nti embaga ezibeera ku ssaawa 11 n'okudda waggulu baakola ki? Baaziwera oba ebyo biri eno just Uganda. N'amugamba mukwano, nze siri munnauganda, I'm not a Ugandan. Bwatyo bwe yamutegeezezza. King Saha naye nno ali ku kizibu okitegeera. Waliwo question y'abato gye baatulaze ng'egamba nti which king wanted to kill baby Jesus? Omwana n'ateekawo nti King Saha. Omukyala Farida Nakazi we yalidde Matereke ne Dr. ku mukutu gwa X. Dr. gwe twogerako yeeyita Dr. Kiza. Yes, naye ng'entebwe kwe yavudde omukulu ne yagenze maaso kubanga ate ayogera ku kivulu kya Alien Skin nti omuntu awulira nga yakoowa ebintu bye omuli amasimu, busawo, ezo waleti byonna twala tugende agende maaso kubanga ate agenda mu kivulu ekyo kubanga abagenda okuŋŋaanirayo baki babbi. Farida n'avaayo n'amwanukula n'amugamba nti abalwadde bajja ewammwe ne bafa wano buli lukya, naye era still tetugerako ku makya nti discouraging abantu butagenda mu malwaliro kubanga waliyo abakola ki abafiirayo era abantu basigala bakola ki bajjayo. Alinga eyalinnye mu nsanafu. Omwana n'amugamba nti gwe kye nakulabako oli obsessed n'abasawo, y'ensonga lwaki Ssekadaama w'e Dubai yakulimba nti musawo naawe n'okola ki n'ogwiranira yogayoga ogenze mu maaso okoze ki omuwasizza.
Namuga ati munange genda olabirira abalwadde bo nze nvaako ogwo omulimu gw'okuddanga ku mirimu gy'abannammwe ne mugikkakkanya wano ku social media tebijja kukola. Omwana n'amugamba nti nange mbeera kubeera gwe omukyalo w'emyaka 4 nga nina bbebi w'emyaka 10 sandizze ku mukutu gwa X kutandika kwasamira abantu nandibadde ku mwana wange nga gwe nfaako. Farida n'amwanukula nti kyekyo dokita weeyongere mu maaso oyolese obugwaga bwo wano ku mukutu gwa X. Naye n'amugamba nti nze nkimanyi nti singa ebigambo bikuggwako kyosalawo kyekyo kyakubanga ate otandika okujjayo reasoning capacity enfu n'ovuma abantu. N'amugamba mukwano kakkana jjajja olutalo lwabadde luwanvu nga bw'okiwulira era abamu baluyingiddemu awo naye nga katugendera awo ye omukulu amanyiddwa nga John Segawa n'omukyala Rufi Wanyana munange ono ye bebi waabwe era nga yawezezza emyaka 2 so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina amasannyalaze ge yagabyeyo ku mukutu gwa TikTok. Mama X official oba official X bwatyo yabadde ne birthday naye ku lunaku lwe lumu olwo n'amuwandiikira amazaalibwa nga musanyufu okugabana birthday oba amazaalibwa n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye munnange n'awandika mu comment section n'amwagaliza amazaalibwa amalungi. Omukulu ono kye yakoze yascreenshotinzeewo n'agenda ne bakiteeka mu frame era agenda kutimba mu nnyumba ye excitement gy'alina. Teyakomya awo Kyagulanyi ageze maaso kubanga ate asiima omukulu amanyiddwa nga Ali Kazungu. Yes, olw'omulimu ogwo gwakola ki gwakola ogw'okubanga ate akwata ku baana abalala. Asaba obuyambi n'abutuusa ku baana abalala era nga yegasse n'abaana abo kubanga ate bamwagaliza amazaalibwa amalungi. So obubaka bwonna obwabavuddemu yabusiimye wabula nga ne Ali Muzungu y'omu ku bataana abi. Maama abaana essanyu libalina lya mwokiwaki wagonja. Anyways mbadde pejja okubanga ate nkuweereza wennyini awengera okubanga ate nkusibulira nkulekera abaami abo nga bajaguza okubanga ate bafunye response oba reply okuva eri omukulembeze waabwe. Atakumira mpeera bankumire mweraba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera nga ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabadde ngambye n'ogamba mu olunaku lwange lukyusibwe baluteeke ku 11 Bobi Wine mulekere luno olunaku. Nadde nsazeewo Bobi Wine tumulekere luno olunaku nga nze nsazeewo olunaku nduleke baddange eyakusinze abaakusinze nze gali amasannyalaze sobola gayimirira mu 3 phase. Nagambye sigenda yimirira mu masannyalaze ago. I'm not going to stand in that 3 phase. Nengamba olunaku olwo ndulese mwena abanjagala olunaku lwange olw'amazaalibwa ndukyusizza ndutadde ku 11 ngambisazizaamu naye Bobi Wine najja n'akuba mu stamp n'agamba I acknowledge you, we share this day, we must share it, we must share it by force. Nengamba bannange oyogedde bannange ontaasizza bannange. Eyo comment ya mukama wange, eyo comment ya principal mweze ne postinga video mbadde mu kyalo. Kati omwana gwe nagambye tukole keeki nga njagala gisalira mu kyalo n'abo abantu abateesobola ku mazaalibwa ga mukama wange. Ngenza okuteekayo aka video nga tuyimba n'omukyala ndisangako comment eyo. Takumasanali tumulese principal tumulese takumasanali tumuleta Allah tumuleta takumasanali wala ya Mungu mpulire essanyu.
olaba n'abagaggagagga abalinamu kasente akomentinga ku video eno oyagala omusitule naye ate nga omukama wange yennyini kabwejumbira yakomentinze ngenda kubasigambwako ngenda kubasigambwako soko jeko galubindi otoko omuweereza obubaka. Mukama wange ndi musajja musiraamu Nedira Lugave. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu musaba wa kitiibwa Allah kulembere mu buli kimu ne famire yo. Toggwangamu amaanyi mu mbeera mwe tuli. Toggwangamu amaanyi ku bitutuukako kubanga ffenna tusobola kubeerawo. Waliwo saddaaka zirina okubeerawo. Waliwo saddaaka zirina okubeerawo ekirungi okujja. Nze nnyinza obutabawo nga ndi omu ku saddaaka ezo enteekateeka ya Allah tokutukangawo n'essuubi. Nze mbadde sifunanga ku ssuubi nti ndifuna komenti yo ku video zange. Nsaba Allah akunjagalire. Nsaba Allah akuwangaze. Nsaba Allah akuwe ebirungi. Nsaba byonna bye nkwagaliza bituukirire. Nsaba nkulabeko mu ntebe eyo. Emmoloka zijje nga zikuba kadenge nga wallahi billahi tallah nga gwatudde emabega olina akatabo k'osoma. Batuyite kololo. Tujje nga tuyaayana nga tuzze kulaba. Kimmala. Nsaba wa kitiibwa Allah akuwangaze. Nsaba wa kitiibwa Allah tukulabeko. Ko tomanyi kyempulira. Tomanyi essanyu lye nnina. Tomanyi essanyu lye nnina. Tomanya wande nga bwozze wano n'okomentinga ku ssimu yange. Luliba olwo nga tuyimiridde abantu aba. Nsaba wa kitiibwa Allah akumpangaalize. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Sumulula endirimbo ali. Happy birthday dear Mr. President. Happy birthday dear President. Happy birthday dear President. Happy birthday dear President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear President. May God bless you. We love you.